saved a wretch that had gone astray. Amazing grace, God in His own way. That saved a wretch that had gone astray. It's amazing to think how God worked it out in His own way and sent His Son from above to save us from the gone astray. It's amazing to think how God worked it out in His own way and sent His Son from above to save us from the gone astray. It's amazing to think how God worked it out in His own way and sent His Son from above to save us while we had gone astray. It's amazing to think how God worked it out in His own way and sent His Son from above to save us while we had gone astray. It's amazing to think how God worked it out in His own way and sent His Son from above to save us while we had gone astray. It's amazing. mwebale ababuto ss abafune be baana bafunzo ganti bazungu bakubidde mu version y'abazungu baffe bali abalabanga firimu zaffe ezo bakubanga gitoli nazibiza ezo mu version mwe bakubidde akayimba ako naye nga konna era ka sekukulu munange mwebale kuyiiya omusajja oyo mmanyira ayinza okuba yadde mabega w'ebintu ebyo badde abayimbisa amaloboozi nayimba nga temuli bidongo nayimbanga engoma kale abaana abataddemu innovations empya aba bakakubye eddiini tebakakuba dda naye nga embeera bwetyo bweri olunaku lwakuna ennaku z'omwezi zezo zennyini 17 embeera bwetyo bweri tugamba zukka ye bugo mulingi musana gwaka n'amazzi gatandise okula mu bitundu ebimu era amanyi wali abakedde ku nzizi okukima amazzi wali amazzi gye gabuze nabo bambi nabo embeera bwetyo bweri ebintu bwebityo bwebiri mpolampola ne tujja kumalako tetujjagaana tugenda bikwasaganya mpolampola ensenene gyeziri simanyi kunuba zabuuse zitya zabuuse omwezi gwazo ne ziyingira Desemba n'ebintu ebirala bigenda mu maaso naye nga tugamba ennaku nkulu binu ennaku nkulu lyo lituuse naye tezijja kubanga bulijjo terijja kubeera nga bulijjo eno mu kibuga Kampala wansi eri downtown b'abantu bo bangi side ze community price abagula bino abagula biringa bagula bontonto abatunda ebinene ko bagate mugula bontonto ngato sokisi bwegwe butonto temugula ganene abebinene nabo mugene mbagule ko mba mulina ebintu ebinene eno Kampala road naye ngude endala ze bagamba temugenda yo kiki kantu tekawera tekaliyo n'abali mu campaign mukyatambuza omulimu gwamwe bulungi gwogubadde mulungi super naddala bali ku abaagala oba kansala ebizindalo mubyogererako abagira ki oba bafudde omuntu n'abafa bannanga ate bo bafa abafa endwadde endala bafa ne covid naye atwala kitalo nnyo yatutteko abantu baffe jjo yatutteko abantu ab'e Masaka mwafiiriddwa nnyo omukyalo oyo mukyala Kase Mubanda kyalo oyo adde mukwano gwange yabadde akomyewo nate atavuganye ku kifo ekyomubaka parliament wa Masaka bambi naye Katonda yamututte tujja kuba twategeeza ebisingawo waliwo n'abalala waliwo RCC chairman wa district naye waliwo yafudde naye covid n'abalala bangi n'abalala bafiiriddwa abantu babwe nga sibabadde bakulanga nnyo naye nabo nga bafiiriddwa tubasaasidde nnyo kale nno mu kufa okwo ate yeri ab'ebyobufuzi namwe ate mubeetabamu ne mugenda ne mukayanira obuzindaalo sayidi eyo embeera bwetyo yakuyiga kalulu mu ngeri yonna mwebali kukayiga mwebali kubeerayo embeera mwebali gikwasaganya nyoge kutegeeza nti bw'oba onoonya akalulu jjukira nti Uganda yaffe tegenda kukoma nkya Uganda tegenda kukoma nkya ekyaliwo era tukyagenda mu maaso nayo
oba tunaba tugenze abalala bajja kugenda nayo mu maaso. Nolwekyo kya buvunaanyizibwa nnyo bw'obanga ovuganya okukuuma emirembe naawe onoba onoolonda okukuuma emirembe mwenna abeetaba mu byobufuzi okukuuma emirembe naawe omuntu wabujja okukuuma emirembe gye gisinga kyonna ekiriwo. Emirembe gye gisinga n'ekyo tulabe nga ffenna tubeera n'obuvunaanyizibwa poliisi magye abakuumaddembe ffe abantu ba bulijjo abeesimbyewo naawe ow'ebyobufuzi ffenna tukume emirembe lyesanyu lyaffe ffenna netubeera wamu nga tukolera wamu. Nolwekyo tugamba kuuma emirembe mu kulonda kuno asobole okubeera nga otambuza ekintu kyonna nga kitambula bulungi tusobole okubeera nga tubeeramu okubeera omulamu kyekisinga obulungi. Tolumya munno tokola munno kibi olw'ensonga zonna ezirala oba endala. Byonna bitukusibako bannaffe aba Netherlands Multiparty Democracy nga bali wamu naffe aba Bukedde TV. Nolwekyo tulabe nti tubituukiriza ebyo bijja kuba bitambula bulungi. Otherwise embeera y'obudde yo nagambye dda tisujja kuwa mbeera ya budde nganze naye nga omusana gwo gwaka gwaka n'ogulya mu kawompo saa zigenda okubeera 3 ng'oguwulidde mu kyenyi. Simanyi ewammwe gye muli naye mmanyi guyinza okuba gwaka nayo mpola mpola. Nyongera okutegeeza bannange abagundi abawumeme sinnabategeera bulungi dola ajja kunnyulwa ye wabitegeera kuba dola be bakasitoma baasooka kuyaka edda nga mbivumirira eddidda. Kaakati umeme mwaweereza emesegi ku masimu g'abantu abasaba emita bantu bangambye nakyo nkibabuuzi mita baasooka ne batugamba amasannyalaze buli muntu akonectinge bwereere ensi yonna ekimanyi kamasanyalaze gavumenti yagamba gabwere simanyi oba yakisazaamu naye yagamba gabwere connection ya mitwalo egyo ebiri netukyaza newana abantu ne bagamba bwe batyo. Kakati ate muweereza message empya simanyi oba nakitangazaako ddi namugamba omuntu okufuna amasannyalaze sooka osasula emitwalo 2 oluvannyuma osasula emitwalo 72. Emessage egamba atoloza yajjo eri Masaka ebintu ebyaterezebwa edda ate kati batuzaayo ffe tuli ku bikadde oba message ebyuma byawabye ebyabwe soma oluzungu kwa wansi dear customer P eyo namba mpanvu ya Kizito pozi bakanyiga wachakano romanzi nene so me message so babulungi you can now top up Uganda shillings 21,300 for inspection and then Uganda shillings 720,888,000 is just to alone sample for a meter and get options. Kaba deka ku message namita nasaba neziruddewo okujja ebbanga ddene bagamba bawensanvu ebbanga lino nga bagayita linda tugenda zireta kakati bagamba ziwasaba ate yongerako ensanvu mwegi simanyi abantu bajja kukiraba kinyini itabirungi akyaliyo ani ali mutekwa kwaliyo mulala kai kogundi kauju nyonyola kyo tekitegereka sikati galinye paka ku kino mu campaign ino sikati tewali sente ne mita abantu tebazirina basi sense tebalina mita tebamanyi kyabaawo tetumanyi kigenda masimanyi gwe obali bwokiraba abantu kubira esimu tubulire ku kyala sala amasannyalaze kuzo kuba gafuna ati byajjo amasannyalaze begaba gatuse mu kakaddo gafuna kiba kyewunyisa yawe yenyino lebenga yabwe ekyuma kireka kyawiddewo naye basasula emitwalo 2 kitegeeza lwaki tali kituufu mwetereza ekyo totawala nakwerega kubanga nzijukira bagamba omuti gwabe wereere eri mu byalo nga bagamba batusabayo 2 omulanga agamba nze nagasaba nengavaako nalinda nenkoowa simanyi abantu tebamala mu deployinga abantu gye bali atalina mirimu ekyo nakyo tekitegerekeka kati message ezijja 72 ogateko n'ebi 79 oweyoneeza omwana awo atambulidde obwereere naye nga ani agikuwa kakati mita ye kituufu ya sente meka mwiza okuba feno message yawabe nga alisiyange neba yani ati nga bajingiridde eba ya muna Uganda omulala bajja kugamba sorry cho ale nazo zibala bulungi tubitegeera bulungi oyinza okubalanga zigenda maaso ate muganda yule tugendamu amusaizi wegana abaga mazibu nnyo abantu banaakola batya atulabera mu kizikiza tetutamba simu bakuba simu ki 0-3-3-7-8-7 wabuziza kibuzo ki byamasannyalaze ebyo bonna bwegaba gali nyine gava ku ebintu gagera ku 72 connection ne batezeeyo biri ebyasooka mutuwulire abawumeme communication yayise ku message kino kinene mita abantu tebazirina simanyi oba waliwo eyafunye halo umeme halo wasize otya
gwe gwani gwani nyaba amanya ebyamasannyalaze obimanyiko ogalina naye wategeddeko nti gaali g'ebiri basooka gagabiraku ebiri kati gansaabamu ebiri nawe naye yobogoota eyo mugalina ekayawangamba ki ennaku enkulu zigamba ki abantu bajja bavudde mu kyalo ne bajja ewammwe muli mutya bitumira ku bantu bwe babiri kale engalo buzinaaba ne masiki tekako kale tweyanzege awetaaga omuntu kati yakateekako amasanyalaze mabegakaawo bwemwetaaga waliwo ani yakateekako amasanyalaze wiiki ewedde oba wiiki eno nga wakayingiza bakusabye emmeka meseji yo nemutabudde kale abuduse kandi oli otya ssebo naffe tubaagala wafunye ku masanyalaze wiiki ewedde bakusaba mmeka gwe wangi naddala ennaku zino ludda kyawo gavaako nnyo ennaku zino kibadde bwe kityo nakati gakedde kuva awulidde nakagwa awulidde tujja bakyaza kawuju waffe ajja kujja kale olunaku olungi neyomu halo okay halo wangise muganda wange wasuza otya bannange oli luddawo eyo ndi wano tuli wano tutoba nansi nakasongola agamba ki tubulire amasanyalaze kiri kityeyo bazenga batuwa mpitaza yakaku bwerere n'ababadde ku bino ebyagundi bonna babadde bita ku bwerere era katitwaka nakatwewadde n'ekikumi emeseji yawabye manyi bannayuganda basere bangi nga nate kwamuseera kyetegerezere simanganya abasajja muganda wange bandabire nze kati nkitegedde kale katutegedde kati abina kasongola bafunye zaabu kitegeeza yawabye yesobola owaba sebo osobola owaba tofunako kameseji nga kagamba nti ofunye sente nogenda okubeera nga tolina kwadde 10 ate era goweregera bwereere ofe tumalina okutaako yakabwati ne bakulaga nti tomulabyeko ekiro ekimu n'okwata ekiro ekirala ne bagamba nti aba Airtel ne bagamba nti affe byaffe biyokka ebyuma era meseji ne bagikuweeza nti sente tuzifunye abawumeme ne bagamba kati eyo issue ya umeme ne wayitawo ennakwezi nofuna meseji eraga nti kati asanyazo gafunye kale tujja bitangaza wiki kawuju ajja kufuna akadde naye kwali mmanyi kati akaana kalwaki mutesezako temunabyakogera mukedde ku biki ebiru babayaye katugamba zuka merry christmas katugende mu mudu merry christmas okuva eri ddora namala tugamba tugirimu nalo tugirimu tugiyingidde kifuba guno omwaka twakubira enduulu gusaaga tujja giyingira kifuba tuyingire 2021 naki na dash nokyo twatubeereko mawulire bingi nnyo ebyabaddewo olunaku lwajjo waddewo enkyukakyuka mu magye mu bakulu ne babalinyisa abamu ne bakka bawadde babadde kwebali babongedde bongezi anti bwe kiba katumulemu tudde
kale tugamagabula sekukutongera okujukiza singa oba wangudde ekigenda kugwa wiiki ejja akalulu kagenda kukwatibwa ku bbalaza obukonge kakitegeeza nti gwe naawe agula amawulire beera stede oba weebereremu kagenda kukwatibwa ku Mande kati aba TV ati twagana barisa ku Lwokubiri mwe mugenda ku shopping ku Lwokubiri mwe mugenda ku shopping fenga tubata nga mugenda mulya Christmas yamwe wakyaliwo chance kasitola banti akayimba beera stede ku besimu tugamba wasizotya kale tutanze President Yoweri Museveni akoze enkyukakyuka mu jeri ya UPDF wamu ne poliisi nga kati Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yakulira ejje ery'enjawulo erikuuma omukulembeze yennyini taata we katugendeyo. Omuduumizi w'eggye PDF ow'okuntiko General Yoweri Kaguta Museveni yakoze enkyukakyuka ez'enjawulo mu magye ne poliisi mwalondedde Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba okuduumira eggye ery'enjawulo erikuuma pulezidenti erya Special Forces Command. Ekifo kino kibadde kikulirwa General James Birungi nga kati ono atwaliddwa mu ggwanga lya South Sudan okutendeka abajaasi mu ggye lya South Sudan. Major General Paul Lokech ngono yabadde mu ggwanga lya South Sudan kati afuuliddwa omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Martin Okoth Ochola ng'azza mu kifo kya Major General Sabit Mzeyi aziddwa ku kitebe ky'eggye lya UPDF ekikulu Embuya. Omwogezi w'eggye ery'enjawulo erya Special Forces Command Major Jimmy Omara akakasizza enkyukakyuka zino. So the changes are true, and as a Special Forces Command we welcome these changes. Special Forces Command during General Muhoozi's reign picked up in terms of training, picked up in terms of professionalism. Special Forces Command, we welcome him and we pledge to work with him as usual. Amyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Lieutenant Colonel Dewaki ategeeza nti abamu ku balondeddwa kati balenze kakasibwa palamenti n'oluvannyuma batandika emirimu gyabwe. Emirimu gino gigenda okutandikirawo obunnambiro mpozi abo abalondeddwa mu biti ebya poliisi bajja okusooka kulindako okugumibwa oba okutwalibwa mu palamenti okufuna parliament approvals. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Bibi tutubuzaayoza bannaffe abagudde mu gafu ne baabadde mu gafu tewali yazze mpya oli abadde eri ng'aduumira eri Sudaani ono abadde mpozi Muhoozi abadde ali mu kubi ky'obuwabuzi yakomyewo mu kintu Sabiti yazze agenda kudda ku edikoota agira atula bajjamu emirimu emirala Sabit Mzeyi netaluddeewo nnyo ku bufu kifo ekyo kyakoze yabadde asirikidde mu kifo kye abadde mu kasonda ke nga tanyega ebbanga lyonna lyabaddewo eddewa oda ndowooza kale tugenze kuggulira eddala abadde yeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ye Masaka Fred Kasse Mubanda yafudde olunaku olw'eggulo kati akakiiko ak'ebyokulonda kalangiridde nga bwe kayimiriza okulonda mu disitulikiti eno Masaka nga bakuddamu ate okusunsula buto balabe atwala ekifo kye katugendeyo. Amawulire g'okufa kwa munnakibiina ky'NRM Frida Nanziri Kasse Mubanda gasannyalaza bannakibiina wamu ne bannamasaka okutwaliza wamu era nga basibye mu kiyongobero. Mubanda afiidde mu ddwaliro lya Aga Khan e Kenya enkya ya leero gye yaddusibwa ng'atawaanyizibwa mu kussa. Mubanda yakwasibwa bendera y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka nga disitulikiti eno yagikiikirako mu palamenti kyokka mu kulonda kw'omwaka gwa 2016 yawangula munnakibiina kya DP Abiri Kabanda. Omusasi wa atuuseeko mu maka ga Mubanda agasangibwa mu Kizungu mu kibuga ky'e Masaka nga abakungubazi batandise okujja nga Lukeera Ronald omu ku bakozi be aliko byatubuulidde. Nga lwakava mu kamyufu nole bw'anaafuna obulwadde nga bwa mutima yafuna okukolola ne tuyita mutabani we n'amutwala mu ddwaliro naye oluvannyuma ne batugaa nti atasuuse wayitawo era ennaku endala 3 ne batugaa nti ate bweyongedde abula abajja kunonaaga engoye ze bamutwaleko e Kenya. Abooluganda be bamwogeddeko ng'abadde mpagiruwaga mu famire yaabwe. Abadde atubeererawo mu famire ng'atulabirira mu buli nsonga yonna buli ekiba kiguddewo. Banda tufiiriddwa nnyo omubaka waffe ono abadde atuyamba mu bintu bingi ng'amanyi okuva ku muntu w'owansi. Ssekiwunga Charles abadde akulira kakuyege wa Mubanda ssaako omuyambi we Baale Mudasiru bamwogeddeko ng'abadde agatta abantu ate nga tatunulira nsimbi nga bannakibiina ky'NRM abalala. Abantu b'NRM abasinga benoonyeza byabwe banoonya ssente
naye Mubanda abaddewo ku mutima gwa NRM gwennyini. Mubanda abadde alwanirira nnyo ekibiina ate ng'alwanirira nnyo ne bannamasaka bonna okutwalira wamu okulaba nti bagenda mu maaso. Kyokka bafamire basambaza ebiyitingana nti omuntu waabwe afudde COVID-19. Mbaka tafudde COVID. Kyemanyi ku Mubanda abadde afaayo nnyo eri obulamu bwe n'okumanya kiki. Mubanda yeekebeza COVID nga si COVID. Omubaka abadde atabanyizibwa obulwadde bwa pneumonia kumala ekiseera kinene okuva emabega. Okufa kwa Kassim Mbanda kujjidde ebiseera nga akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza dde okumufulumiza ku bukonge oba abeesimbyewo okuvuganya kubaka wa palamenti mu kulonda kw'omwaka ogujja. Ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ategeeza nga bagenda okuddamu okusunsula abavuganya mu kifo kino nga bagoberera amateeka ag'akakiiko k'ebyokulonda. Amateeka gatuga nti kandidate omu waafa ng'okulonda tekunabeerawo tulina okuddamu ate okusunsulamu kandidate oba bakandidate abagala okwesimbawo mu kifo ekyo. Kyokka alaze okusomoozebwa kwe boolekeddwa okw'okuddamu okubisa obukonge ate nga kitwala ssente nnyingi. Ate tebalina kubeera kubalusuka tulina okubajjako tuziddamu ne tuzikuba bupya. Omwaka oguwedde Frida Kassim Mbanda twamukyazaawo ku pulogulaamu yaffe ey'omuntu w'abantu nayogera ebikwata ku lulamu bw'essako olugendo lwe olw'ebyobufuzi. Nga nze n'abakyala bwe batyo bwe bampita naye nga nze chairperson owa Women's Council eya Masaka District. Omwogezi w'ekibiina ky'NRM Rogers Mulindwa ku kitebe ky'ekibiina ekya Ddondo ategeeza nga okufa kwa Mubanda bwe kuleesewo eddibwa eddene ery'ekibiina naddala mu kiseera kino babadde basinga okumwetaagira. Constituencies tubadde tubala abadde atukwatiddeko nnyo era tewali kubusabusa kwonna Masaka olwo twali tugenda giwangula naye kyatugendeddeko mu kiseera ekibi. Ayogedde ku mugenzi ng'abadde akolagana ne buli omu awatali kusosola wadde abamuvuganya. Mulindwa ategeeza nga bagenda okutuula n'olukiiko olukulu olw'ekibiina ku nteekateeka y'okufuna omuntu agenda okudda mu bigere by'omugenzi Mubanda okulaba nga bafuna obuwanguzi. Kutuula n'abakulembeze b'NRM mu kuwabulwa kwa national chairperson waffe tulabe ki ekyokukola. Bino bitontone ebikwata ku mugenzi Frida Kassim Mbanda yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 1993. Kitaawe ye mugenzi Yokaana Kase abeera ku kyalo Villa kya Muyimbwa mu ggombolola y'e Kabonera mu disitulikiti y'e Masaka. Pulayimale yagisomera Kabooko Church of Uganda gye yava n'agenda mu siniya ku Gayaza Girls ng'eno gye yava n'agenda ku University e Makerere gye yakukkira mu mbeera z'abantu. Mubanda abadde munnabyabufuzi omukuukutivu nga yabiyingira mu mwaka gwa 2001 nga yatandika nga kansala ku lukiiko lwa disitulikiti ya Kiso ku kkaadi ya NRM. Mu mwaka gwa 2006 Mubanda yeesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro South kyokka n'awangulwa. Mu mwaka gwa 2011 yagenda e Masaka n'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo era bw'atyo n'awangula. Yaddemu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka mu mwaka gwa 2016 ng'ebintu tebyamugendera bulungi bw'atyo n'awangula munna DP Babirye Kabanda wafiiridde nga yakwatidde ekibiina ky'NRM Bendera okuddamu okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masaka. Mubanda zeesimba ku bifo by'ebyobufuzi eby'enjawulo era nga yabadde akulira olukiiko lw'abakyala mu disitulikiti y'e Masaka. Disani Mutyaba ne Jacinta Bwanika bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo bannaffe ab'e Masaka kirabika badda muntu waabwe ddala. Mukyala mukulu akwata mpola ayogera mpola. Mutesi wa mululu nti oba alulunkana. Kale tuvuddeyo eyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni anoonyereza akalulu mu bukama bwa Toro n'anenya banna balina mu lwokaano abalemeddwa okunnyonnyola bye bagenda okukolera abantu ne badda mu kuwowoggana. Akwatidde ekibiina ky'NRM Bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta wabula Museveni ategedde banne bali mu lwokaano abalemeddwa okunnyonnyola bye bagenda okukolera abantu ne badda mu kuwowoggana obuwogganyi n'okwogera ebitakwatagana. That's why they jump. Why do you jump? You talk properly. Jump. Atene chekwaza na guruka. Bine tuye kuguruka. Ajjukiza abantu nti byobufuzi tebabitwala nga byakusaaga kuba biyinza okusuula eggwanga lino mu ntata nga bwe kiri mu ggwanga lya DR Congo. It's not emotional. It's not just propaganda. It's not PR. Some people spend a lot of PR. No. This is a matter of life and death. It's a matter of destiny.
President Museveni okwogera bino abadde mutundi by'ettoolo nga noonya akalulu era nga yemulugunyizza nti ssemateeka yakola omwaka gwa 1995 nti yasukkulumya nnyo obuyinza bwa paalamenti ate obwa pulezidenti babunafuya nga ne bwabaako kyayagala okukolera abantu alina kumala kwegayirira. Hati eje ibakozere 95 erimu bano babesije abo bakaba bali mu paalamenti batumukunde Mugisha Muntu, that group abaikere ne basise bintu parliament niyo rukusaraho ikiragiro president nasobora to assent ukwikiriza ninga okuteikiriza konka kwa batekirize emirundi ebiri president yakigarura nikirabaho yabaikirize ninga teikirize hurra constitution ebampaire lero ninkaraho ninyesengereza please akanyana please oko nindiga yongendo wakadaga please kadaga oko nduga yongendo nuko ninyikala Minisita okuli Frank Mwebaze ne Peace Mutuzo bogedde president yakoledde okuli enguudo amalwaliro okusumuza ekibuga kye Fort n'akifuula city n'ebirala bulira okwesiima nti Toro nayo yafuna tourism city government ediza abantu obukama bw'Etoro ebudiza ebyabwe. That's why we vote NRM. The people here, all they want is, can you serve them? Can you give them education? Can you give them health? Safe water? Ebitundu bino eby'ettoolo birimu ebifo ebyobulambuzi ng'ensozi, emigga egirimu amazzi agookya, oluuyi lw'omukama wa Toolo, amabeere ga nnyina mweru n'ebirala, kati abeene bagamba sisobola kukkiriza baludda oluvuganya gavumenti okutabangula emirembe. We also need a lot of investments, heavy investments on these traditional tourist attractions in this area. President Museveni olwaleero asinkanya abakulembeze okuva ekitagwenda Kabalole Bunyangabo Kamwenge Kyenjojo kyegeegwa n'abalala ng'olunaku olw'enkya wakutalaga ebitundu ebyebundibujjo bano bamuwadde ebirabo ng'akabonero akamwebaza okulembera eggwanga lino obulungi. Robina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Okay. Yagiteera engoma giteera n'eminyoro kale abe Kabalole ebigambo byomwe tubitegedde tugenze maaso neggulire ddala. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyesimbyewo okuvuganya kwa president yatandise okunoonya akalulu mu bitundu bya Kigezi nga yasookedde Kisoro n'abasuubiza ekisaawe ky'ennyonyi. Katugendeyo. Mu kunoonya akalulu mu bitundu bya Kigezi, Robert Kyagulanyi Ssentamu awerekeddwako mukyalo wa Babi Yutungo n'amyuka akulira ekibiina kya NUP mu buvanjuba bw'eggwanga Jolly Mugisha n'abalala. Poliisi ezibya oluguudo lwabadde balina okukozesa okuyingira disitulikiti eno nga buli muntu abadde alina okuva mu mmotoka n'akaera ebbugumu ly'omubiri okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. Bakiziddwa okuyingira era oluvannyuma Kyagulanyi akubye olukungaana kisawe ky'essaza Playground era ng'eno Babi Yutungo asabye abaayo okulonda mukoddomi waabwe aleete enkyukakyuka omulina okuyamba abakyala naddala abalima emmere nga tebalina katale. Ye Kyagulanyi asimye ab'ekisolo olw'okumwaniriza musanyu n'abasaba okusonyiwa yali Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura olw'ebyo byonna ebyaliwo kubanga Kayihura yamuyamba bwe yali ng'akyali mu ghetto z'e Kamwokya. I had a friend called General Edward Kale Kayihura. Nali mfite inshuti yitwa General Kale Edward Kayihura mufumbira wacu. We worked together on so many things. Twakoranye ku bintu byinshi hamwe. And I know many of you have seen the pictures. He even used to attend my concerts. Ngira benshi mwabonye ibishusho yazaga no kundeba ndi kuririmba. And because I come from the ghetto, kubera mva mu ghetto, when he wanted to teach the ghetto people about ganja, he did not arrest them. He sent me to talk to those people in the ghetto. Abasuubiza okubazimbira ekisaawe ky'ennyonyi eky'omulembe, okubazimbira yunivasite, ssaako n'okutumbula ebyobulambuzi. When you make me president, who was the president of Uganda? One of the policies that I want to fulfill here in Kisoro is to have that university.
major, is it called Nyakabande? Nyakabande, yeah. That airship is called Nyakabande. I know that by now that is supposed to be an international airport. Olivudde ekisolo agenze mu disitulikiti y'e Kabale wabula nga poliisi emuganya okuyita mu kibuga nga salinkiriza okutoka ku ssomero era Kigezi High wabadde lale. I know that I will serve you with all my respect, I will serve you with all the commitment, and I will lead you to a Uganda that will make everybody proud. Abamu ku bantu b'omu Kigezi basabye Kyagulanyi bw'anaabayiseemu abakolere ku nsonga z'ettaka. David Tamale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Betchen bekibadde eyo ekabale nekyo zukazuka okwasaganye ffe tuba tukuwa bigenda maaso bitegere nagamedde omusana gogwaka era manya nti ebbugu mulijja kubaayo nolwekyo katugendeko mawuli gaffe ate agebweru nago gategere tutandise bwetuti. Okay, tugenze ate wa Michael Jackson omugenzi munange eyo muntana gyali ate akyawangula emisango. Omusanga gwangudde go bali bamuteekako era nga bamukubira ddala mu mbuga mu 1993 waliwo reports ezafuluma nti omusajja ono yakozesanga abaana abato abalenzi bali bavuuka babiri naye kakati ye yali akyali mulamu then n'abajjayo ne boogera ne babisetolinga out of court bwe yafa babizaayo mu kooti ne bagamba no Neverland Ranch documentary gyemwagala okukola mugira mulindako Neverland gemaka ge yali abeeramu Michael Jackson gali gatabu nyondozo gamanyi bagayitanga Neverland Ranch nga buli kimu ekiri kuliko zoo kuliko biki tewali kitaliko nga botuuka wali otuukayo n'owunga era abantu bagendangayo okulambula kati waliwo documentary gye baali bagala okukola ne bagamba naye documentary okugikola mugira mulinda oyo musajja oyo yakabasanyanga baki abavuuka abato kakati kubadde